Banakachwa bencha. Bote babera banja. Hello. Wanchi? Nze bampita mukunja wa BTFM mundobe so wangambye nkukubireko wano mu program sisimuka. Mukunja so mukunja jebaleko. Kale nawe jebale. Kale nawe jebale. Bale sebo. Wangambye nkukubireko wabadde olina kizibu ki? Naba wange. Bamuyita Medi. Medi? Iye. Naye Medi akukuta n'ennyazaala wange. Akukuta. Bwamutwala bweru. Naye alabika yamufuniddeyo omukazi kati bakukuta bwamutwala bweru. Gwe tebabikugambye nako? Ate babingambye nze nabyezuulidde nze kanzeka. Linda kubi ne bimbetuuke bajja kubuulira. Kakati gwo papa ki? Era bandibadde baŋŋamba. Medi yennyini yandibadde yaŋŋamba. Olinamu obuzibu ne bbaawo? Tetulina buzibu, tuba tetulina buzibu. Era obuzibu bulabika buli ku nnyazaala wange naye kyamufunira omukazi omulala. Ye nnyazaala wo olinayo naye obuzibu? Simulinaako buzibu. Era bwe tweraba twebuuza bulungi ne tutula ne tunyumya n'okunyumya naye mpulira bakukuta. N'essimu gye wampadde yaani? Eyo essimu ya nnyazaala wange. Kati oyagala twogere nnyazaala? Bannange kale beerako. Esimu ogiwulira? Ngiwulira sebo. Mama Medi. Alo. Mama Medi. Wangi sebo. Jebaleko nnyabo. Kale taata jebaleko. Kakati obadde okyali waka oba watambudde? Nkyali waka taata. Kakati Medi afunye obuzibu. Mukama Katonda. Emotoka ekubye boda negenda abadde atambula bwati nga ku pavement. Boda nemukubirayo ate emotoka boda gyekubye yemutomeredde ka pavement. Mukama Katonda omukazi omuntu aliwo n'akakazi kano bannange. Owange yabeera mu ntalo buli kiseera. Basayo bakakazi. Bannange. Kakazi kajja n'ekisiraani kano. Kakazi kaliwa ate? Bannange. Kino kyakivaawo kino nga kiddawo. Bannange. Mama. Mama. Wangi sebo. Kakazi ki ate? Bannaye akakazi kalina ekisiraani. Omwana wange buli kyakwatako. Tosafuna ebimera kabirinyeemu. Ate biriwa? Kale ate omuntu asobola okugenda ebweru ng'amenyesa amagulu. Bannange kizibu nnyo kubanga okumuyoolayoola okumusanga n'obutamusanga. Bannange. Bannaye akakazi kano. Oba omuntu ali kawona. Oba ekisiraani oba kaakijja ku nsi oba kaakijjawa. Bannange. Kati sebo omwana ng'aliwa. Anti nange simanyi bulungi ono yamanyiko yogerako nono wuuyo. Ani taata. Mama wabadde olowooza siibitegeere mukukuta nti nno omutwala bweru. Nabitegedde oyagala mufunira abakazi kumugenda bweru kale kasulabe bw'anaagenda. Ova olaba bannange okusanga nnyazaala osanga amalaalo. Komaani nagenda osanga aga nnyoko kumbaavu.
Naye kituufu okusanga Nyazaala osanga Malaalo. Nze manyi Nazaala abeera maama wo. Yes. Ate era naawe ne Isaayu yereeta okuba nti temukwatagana. Anti Nyazaala aba maama wo nga tannakusobyako. Ate era Mukunja bw'oba okimanyi nti Nazaala wo. Ate embeera bw'eba etabuse ne Nazaala wo ddiwa tojja ddibeeramu kiba kitegeeza vaawa. Kinyambye wange nga yafa. Okimwogerako otya. Ayi tewaliwo yamusikira. Empozi. Samaka. Wanji? Otuweleza ssebo. Kale. Ono Ssemuwemba ku kyokutaso Maaka. Naye Maaka mwana muwala yagenda kuba naye nga Maaka munyomi nga si mwangu. Nkugambye. Maaka mwana muwala naye si mwangu ndowooza Maaka. Alo. Yes. Mwebale kutuweereza. Kale. Amoti ne banno mbaagala nnyo. Mwogera ne Ssaalongo Daisy ow'okumusenyu wano. Ese. Nandigambye omuntu gw'empasa nga tawa maama wange kitiibwa. Nsuubira nange oba tonjagala kubanga maama ye yanzaala osooka ondabe kuba abasajja we batuuse. Batuuse kati abakazi amatu muggule. Mukunja n'amooto mwebale kuweereza nze Kino Robert Kasenge gye Wakiso. Tenyinza okugamba omukyala we banaye Nyazaala n'oyo omukyala bakole kibakwatagane babina ebiseera bya COVID buli omu alina okugumya munne okitegeera tuli bubi banaye muve mukuyomba muve mukola Kino Robert Kasenge gye Wakiso. Webale nnyo Kyeyune. Mukunja. Wanji? Ewe tuweereza ssebo. Kale. Amanyi omma Moses Makukuba. Oyo mwana muwala amagezi gemuwakagiri kategedde ekituufu. Era nabo mutima era baswadde naye abo yasigale ng'afumba. Amanyi omma Moses Makukuba. Webale. Muku bakashwa namwe tumembale kuweereza ngediriza ddala usenkangaali likinolerwa nnume kaakati Nazaala akola bubi nnyo ekisiraani omukazi si akiina bunga bbo beetereze mami omukazi oyo alabye kubanga Nazaala tamwagala sigale ddirisa ddala usenkangaali likinolerwa nnume. Mukunja nakachwa namoti banange mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa. Mukamwana enjogera tebadde nnungi ye mukamwana yandibadde awomye eddoboozi n'ayogera bulungi ne Nazaala we Nazaala nasobola okubeeramu ng'amwagala naye alabika mukamwana yeeyisa si bulungi. Hajja tubuuno nze nsigadde ndi Haji Kasule. Moto mwebale tuweereza amannya gati Namponyi wane Kabowa. Naye ne mukamwana ono si mulungi nnyo kubanga bw'oba otegedde nti Nazaala otakwagala oba olina gonda bugonzi kuba yazaala omwana we era n'amukuza baddemu empisa abaana abawala sigadde ne gati Namponyi Kabowa. Webale nnyo Hajjati Namponyi ali Kabowa. Mwebale kuweereza oyo omukyala aba tannazaalira musajja oyo obanga abadde tebanagenda wala amuveeko ati manyi omusajja tamwetaaga kuba kati ne maama we naye ategedde n'omukazi naye ategedde ekituufu maama we kyamukolera ti ne maama tamwetaaga bamunyumiikiriza bunyumiikiriza si bwe basobola okuwa olutwa n'ofa omukazi aviire omusajja. Mwebale kuweereza nokkeni waneka. Mukunja mwebale kuweereza nze yampita Florence Nansana omukazi yalabika naye muzibu mukambwe nnyo mukambwe kuba engeri gy'ayogeramu naye owulira nti mukambwe tayogere kalayika avuma nnyo n'omusajja. Kisoboka mukazi ate n'obufuna ng'akuvuma. Wasoboka Mukunja amanya wampita tumaindi dance so nsabako bajagala kulolesaako naye simanyi mitendera kijesobola yitamu nanza se kati bakuwulidde ku mpewo nti oyagala kulobesa kati tunalobesa tutya n'obwoyagala okulobesa essimu layini yagimenyeza